palamenti ng'ekulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Alitwala Kadaga ewaddeyo ensimbi eziwerera ddala obukadde 2 eri ekibiina kya Rotary Uganda mu kawefube w'okulwanyisa ekirwadde kya kkookolo. Obukadde 2 buno palamenti bwewaddeyo mutemwa ku bukadde bwa $4 aba Rotary Uganda bwe banoonya okusobola okugula ekyuma ekyokya kansa ne banka mwe kituula. Okusinziira ku mukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Alitwala Kadaga, kawefube ono ateekeddwa okuwagirwa olw'omulamwa ogw'okuwonya enkumi n'enkumi z'Abannayuganda abalajana n'ekirwadde kya kkookolo. So we thought we should invite you here today so that we show the public that we are together in good times and in bad times. So one of the campaigns I'm going to engage the honourable members of parliament is to ensure that we lobby for at least screening facilities in all the referral hospitals in the country, so that people don't have to travel and wait for long distances and long times to be able to get results of their tests and also to access treatment. Akulira akakiiko ka Uganda Rotary Cancer Program Stephen Mwanje agamba nti bali mu kunoonya obukadde 2.5 obwa $1 okugula ekyuma kya tekinologiya owa waggulu mu kwokya kkookolo n'akakadde akalala 1.5 okuzimbamu ekinaatuula. Kansarwani enejja kuba ya 5 naye nga kansarwani gye kuba twakwata kunoonya ssente mu bantu okusobola okwanganga ekizibu kya kansa kyonna mu nsi eno. Naye ng'emirundi ena egyasooka twasobola okuzimba ekizimbe kya kansa ward ensambya. Omulundi guno tunoonya ssente za ggula byuma. Ekyuma kino otolinga byuma birala bya kansa bwe kyokya okawuka wali ekizibu, so tekyokya cells namu ezotoloddewo. Kigula $1 million 4 ng'otaddeko n'ennyumba mu kitu kiteeka gye bayita banka. Ekyuma kyokka kigula obukadde bwa $2.5. Aba Rotary Club Uganda bategese n'emisinde mwe banaasololeza ssente nga Lydia Bujara yakulembedde kawefube ono ow'okudduka era n'akubiriza abantu okujjumbira emisinde gino basobole okugula ekyuma kino. Lydia y'omu ku bantu abaalina obulwadde buno naye yawona oluvannyuma lw'okwekebeza nga bukyali era n'afunirawo obujjanjabi. Era tukubiriza bannayuganda mwenna mujje tuddukire kansa, tuteekewo mashini eno kubanga kino ekirwadde kya kansa kikutte waggulu ne wansi, buli omu akaaba kansa. Nange nagendayo kukebera by mistake, njagala gamba by mistake kubanga saagenda mu ddwaliro mbu nali ngenze kukebera, naye nali mperekedde mukwano gwange nga mulwadde naye nensanga nga bakebera ne ngamba why not. Naye njagala bagamba mbu kansa bw'omufuna nga tanna spreadinga nnyo awona. Essaawa eno Uganda terina kyuma kijanjaba kkookolo ng'abo abeetaagisa obujjanjabi batwalibwa mu ggwanga lya Kenya nga kino kyetaagisa nsimbi nnyingi bannayuganda abangi ze batasobola. Wabula singa ekyuma kino kigulibwa olwo bannayuganda we banaafuna obujjanjabi ewaabwe obwe. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. For now, 20 million Uganda shillings. This is Kingdom TV.